Ekibuuzo kiri nti ani ali emabega w'okwagala okutta omubaka Hon Lutamaguzi Ssemakula nga n'olunaku olwaleero munnange omubaka Asumatuse akabenje era nga birungi si birungi. Hon Lutamaguzi Ssemakula abantu nno bamwefuubiddeko oba mu Mathias Mpuuga ono ayinza olowooza nti Hon Lutamaguzi Ssemakula ayagala kumutwalira kifo kye kubenga essaawa yonna bamufubutula. Baganda bange, mikwano gyange, si birungi erudde eno neetwongera okumusabira omubaka Hon Lutamaguzi Ssemakula Omukama yaba amukuuma kubanga ye yamutuwa era tulina okwebala Omukama oyo n'amutukuumira. Enfunda nno zibadde nnyingi. Hon Lutamaguzi Ssemakula ono yasooka kuwambibwa, then ate bwe yamala okuwambibwa munnange tuba tuli awo ate nga amawulire amalala gajja nti Hon Lutamaguzi Ssemakula Asumatuse akabenje. Hon Lutamaguzi Ssemakula aweereddwa obutwa. Bannange ebibuuzo bingi naye bwe tulaba engeri abantu baffe gye batuvaako ennaku zino kituwa ekyokuyiga n'okugamba nti Bannayuganda baganda bange, mikwano gyange, twebeereremu. Tuli mu kaseera akazibu. Tuli mu kaseera akali competitive, tuli mu kaseera akalina abantu ab'emitima emibi. Twawulidde speech ya mukwano gwaffe muganda waffe omukulu Adamu Lwana, engeri gye yattiddwamu bannange ng'ekwasa ennaku, ng'ekuttulula amaziga naye ng'olw'okuba nti munnange tulina kuguma, ffe tubeddewo ku mbeera guma baganda bange, mikwano gyange, y'embeera gye tubaddemu nga tuli mu kuguma. So Hon Lutamaguzi Ssemakula tumusabire Mukama asobole omusuusa, Mukama asobole okutereeza byonna ebyasoba era ate amuzze mu bulamu bw'alina okubeeramu. Naye nga kyekitugaana kola ki? Kulabula abo bonna abalowooleza mu kutta bannammwe olw'okuba mulina byammwe mwagala okuyisaawo, olw'okuba mulina obufo bwe mwagala okufuna. Baganda baffe, mikwano gyaffe, eno eggwanga lyaffe, this is our country ate tulyetaaga. So bw'okutta munno si ye solution egenda okutuusa mu buwanguzi, si ye answer. Bannange bantu mmwe mweddeko. Bantu mmwe mweddeko, bantu mmwe tubamanyi, bantu mmwe ebikolwa byammwe tubimanyi, bantu mmwe ebimwagala tubimanyi, bantu mmwe buli kimu kye mupanga tukimanyi. Temulowooza nti okusirika kw'abantu, abantu ne basirika, bannange tekibafuula nti muli banjawulo. Ebigambo byogeddwa, buli kimu kikoleddwa, naye bantu mmwe mujja kukakasa one time mujja kifiiringa ng'abantu basituse okubagamba nti no nedda ekimala kimala. Mukole bye mukola naye ali mu bibiina bibiri. Dr. Abedi Bwanika tazzangayo kaadi ye eya kibiina kye kiri wakiggalawo. Era weewulira naawe oli president mu mbeera zo. Lutamaguzi ne bamuyungulira abavubuka ku mikutu gy'e Masaka, n'abalala badde bamulumbye ku ku BBS ekiro ekikeseza olwaleero okumusaanyaawo. Era Honorable Lutamaguzi bye bino ebigambo bye yayogedde bimuvumisa. Njagala obiwulirize bulungi kubanga ulira njagala message mugiwulire bulungi ng'etandika kuba we tulaga wazibu. Nze siri mu kusaaga, ngenda kulwana entalo zino abala fesi mutyo zijjayo. Olutalo lwali lw'amaanyi era yali kunga. Ate ne tubagamba Mpuuga bwe yali alwana n'embidde baali balwanira ki Masaka? Baali balwanira bifo. Anti nze saalina kompitite ewange wa DP. Saalinayo. Kakati Masaka is just a smaller fraction of Uganda. Katundu katone kya Uganda. Eto nawuli anti Mpuuga namayanja Abedi Bwanika. Anti kati kyenkugambye era kyetubagamba dikoramu. Ate bino ebimu biri instigated by the state. We are not fools. Museveni atabudde DP agiguzeeguze nga bulijjo bw'abadde agikozesa nti nasale bedi ye. Atabudde UPC agiguzeeguze nga bw'agikozesa. Atabudde FDC nga bw'ojja olutalo olugirimu. Kati addidde ttiimu ze ezimu zazannyanga najje emizannyo eno mu DP buroka mu DP buroka zaleese ate zitabule mu NUP. Kati ffe broader picture yaffe eri mu kununula ggwanga, si mu bufeefufo buno bw'owulira obutonotono bugundi Yesu akira akafo kange waliwo akatunuulira obusiba bw'oyita district supremacy bugundi bw'ayogera mu district n'abeera wacha. Please
ekifaananyi kyaffe kitunuulira kununula ggwanga lyaffe. Kamuyita omwana yali atuorganizinze Kyagulanyi Sentamu yatusanga nga tulinga endiga ezitaliiko mulunzi nga mumanyi ddiiru zammwe ze mwagobanga era ne kaakati abamu kyagoba ddiiru zammwe eri. Kati kubanga ekiseera kino buli omu yeetaaga munne. Ate abamu ku mmwe mufunye bingi mulidde mubwegedde mulinga Bayibuli weetera okwogera mu kitabo kya Kingi Solomon. Omukyalo oli agamba mbu omwana tumutememu. Mwe musazeewo okutukkira okununula kwaffe ku lw'okulya some of you. Ate nze ne kyenkugamba ebintu ebimu siteeti yebitaddemu amaanyi. N'olaba siteeti erina midiya zayo zeekozesa nuupu ekuba nuupu n'omubuuza nti nuupu kati naye efuuse lecture olowooza ebibiina ebirala biri very peaceful. Waliwo ekibiina ekirala kibaddeko omukungu waakyo gwe bagjeeko biliyoni 2 n'ekitundu ewaka baatodde. Indako tekannaggwayo akantu kano njagala kubanga wetulaga uliriza naye abo muli ababoogerako ku mikutu ebirala. Kakati waliwo ne ba state agents abakolera media houses. Noopu bakulage nti omuliro gukutte okubalamu amaanyi nammwe tubawookinga state agents abali mu media houses. Omuliro guliwo gwe Masaka si muliro kubanga otunuli abo abali e Masaka is just a smaller fraction of Uganda. Ate nabo abali e Masaka bantu bakulu babaddeko eno basinga eno mu bibiina ebirala. Ate ffe nga tubagamba nti bw'olabanga mu nuupu bakunyigiriza excuse me abamu mweyita b'amaanyi nga toleetangayo yadde bakansala babiri mu nuupu. Nga wano waliwo omukulu omu yali aŋŋamba wa wano ava Mengwa yaga Lutamaguzi kati mwe mubeera eyo temuzimba bantu ne mugamba nti Buganda yabazimba mutulageeyo bannabyafuzi bameka be muzimbye abayamba Buganda. Kona bwemira ndi lwaka sekretari abakugamba nkugambye omukulu omu yaŋŋamba eri tezimwemuga nti Buganda bwe yabazimba mutubuulire bameka nammwe be bazimbye. Kakati yenda okutunatulula ng'amagamaga nemuga nti bwe mubanga muleeta emboozi zammwe naddala wali mu palamenti neetegerera era nkubuulira nti tumanyi oyinza okuzannya wano bano osobola okubazanyirako kuba population nyangu okuzanyirako naye ffe abali wali abalina lenzi nsooka nembuuza nti there an invisible hand of Mr. Museveni kubanga abamu bano balowooza beta smart politicians of the 21st century. Asigaza ntono nenja bakubuuza Kagabo wa Bukoto South ulirisa bulungi kakati vidiyo entuufu etandise. Lutamaguzi kyayogeddeko waliwo abagamba Buganda ezimbye abakulembeze baayo n'ensonga za Buganda bazoogeddeko ddi mu paalamenti era twagala babuuza abalala bo nabo babukulembeze ba Buganda ababa bazze. Essaawa zino mission ebadde egenda okusuula ekibiina kya National Unity Platform bagitaddemu biliyoni 4 era nga biliyoni 4 mubadde muli mu kusuna buli media house mulabe nga abakulembeze baffe baddamu ku nsonga y'e Masaka. With due respect tebagenda kubyogerako era ensonga ya deputy president yagyogerako ekyo kye yayogera kye kijja okukolebwa. Naye mmwe abaguddewo ekibiina kyammwe abalowooza nti abaana Bolivia Lutaaya abali mu makomera abalowooza nti bamacete ya Sini Balita Nabukenya abaafa mwe mugenda kufunamu bufo bubaka bwa paalamenti nga bangi muli myaka 3 bangi obabuuza mubaddewo mu bisinde ebyenjawulo ne mudda ne mutagala mu kino nodde eno mulinga mizozi kikye mutadde ku tebo y'Abannayuganda okujjako okubeera n'ezifulaati okujjako okubeera n'ebintu ebyenjawulo. Mwagala okusuula ekibiina kubanga mulina akasajja abamu mugamba DP yaffe nenga mawu abamu ali mu lukwo olutwala Democratic Party. Njagala okulabula ababaka wa paalamenti bengenda okusoma wano kubanga ze mbalaba era nkiraba kino mukivuga abamu mutidde ogenda ku zi radio omulamwa guno nga mugutya nga muli mu kintu kiri. You cannot defend your party. Abedi wani kankumanyi era script ngabo wajiwandiika ne bannammwe biwayogera ku CBS waliwo omubaka bamuyita Kayondo w'emukono naye ne mumuwa script ajjawandiike. Mwafunye bano abavubuka abayaaye eddiini saava mu balumba w'ekitiibwa Kyagulanyi Robert Sentamu. Kati vidiyo entuufu ketandike. Eddiini saava owulidde propaganda gwayogera
njagala bannayuganda nsooke mbawe message eno mugiwulirize bulungi kati dini saava lindako full story abayenda lindako waliwo wetulaga ewazibu njagala kubanga omutima omunafu oyinza okutya naye bino ebintu abasajja balina kye babala nga bwe nzize mbagamba kati sooka owulirize akantu kano akoonalebo Lutamaguzi akalala kati bamutaddeko abasajja bamuvuma olw'okuba yayogedde amazima wulira kati n'olwekyo ssebo nze kyensaba bw'olaba ng'omunuupu w'oli si Masaka yokka bangi mu programs bw'olaba nga munuupu w'oli bakunyigiriza genda okole ekibiina kyo oba si ekyo ddayo mu kibiina kyo gye wava tulabe oba osobola okuyitawo kakati omusajja abatereereddewo mwe temumanyi ekyagulanyi mwe gye yatujja we are like a sheep without a shepherd lost sheep without a shepherd twali mu masaŋŋanzira mu lulimi olwangu nga tetumanyi kubanga mumanyi ennimi zammwe ze muzzenga mwogera bino mukola birala mwesisinkanyireyo mu state house n'omukulu ono ng'ali mugundi najja n'ayogera enkeera nti by 2020 something they won't be opposition gaffe tulowooza tugenda okulya ntolo gundi yagusambisizza naye kulefuti n'osigalaawo mwe muyinza okulowooza mwe mushi Lutamaguzi kamuggyeko mbawe message mwena gye mugenda okwewuunya era kyekino ekiri emabega omulamu ogwo ngwesonyiwe nguveeko uliriza bulungi balamusizzaako bannayuganda mwenna abampuliriza mu miransanafu navaayo ne mbanyonnyola ne mbagamba emabegako emivuyo egimu bangi ne mulowooza ndi mu propaganda era ne mbalaalika ku bantu abamu mujjukire tuli mu politics era tuli mu byabufuzi omuli okweyagaliza interest era ng'abasinga ze bakulembeza essaawa yonna najja ne mbalabula ne mbagamba Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba bayinamu abantu baabwe be bastaginga emboozi ya Dr. Twakagabo ne Jimmy Lwanga mugimanyi bulungi bwe yali era mujjukire saga eya miliyoni 4 Twakagabo bwe yakirimba ne miliyoni 4 ng'agezaako okulaga nti azizzaayo naye ng'era kino kyonna script yali mpandiike okulabisa ekibiina ekya National Unity Platform. Oweekitiibwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu mukama wange nkulamusizzaako message n'amawulire genfuna okuva mu nsonda egeesigika gagamba bwe gati abakulu naddala baatidde ekiwenda kye bayita kunga era ekiwenda kye bayita kunga bangi omuli Dr. Abedi Bwanika n'akabondo kaabwe batandise okwebuuza kikunga ki Yoweri Kaguta Museveni ne banne bakiraba bulungi bw'ogenda Eddokolo bw'ogenda Manaafa Isingiro Sheema bonna boogera kunga era abamu ku bannakigwanyizi naddala bali ku opposition baakisituka ne bagenda ewa Yoweri Kaguta Museveni nga bakulembeddwamu ababaka b'engendo okuwa ne lisiti yaabwe ne bategeeza nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ayina olukwesikwesi olw'okuggyako gavumenti ya nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni nga 2026 tannatuuka era kunga ekigambo ekyo kyekiri ku ntobo ey'okugusa omulamu ogwo era mu kino scripting emaze okuwandiikibwa ne baafunayo ettooke lyabwe banoonyeza batya engeri gye bakubamu ekintu kya kunga mu kino mukiraba bulungi waliwo kansala omu eyawambibwa bamuyita Muwanga Owen w'Ekyengera abaamuwaayo saagala bagendamu era nga kansala ono olukiiko olumu olwa Busiro East olwa kunga yalimu n'ebigambo byayogera byonna ne birikodingibwa ne biweerezebwa ab'ekitongole ekimu bengenda okugamba ulirisa bulungi onebozaake njawajje ku vidiyo eno kubanga nawe waliwo engenda okuwa waliwo omukulu ono lindako nkulage era nsa President Kyagulanyi ne ttiimu akantu kano mugenda kukalaba
uliriza bulungi omutima omunafu va ku vidiyo kubanga omukulu ono mumulaba yuyo njagala omukulu oyo ekifaananyi ekyo nyamukitunulire bulungi mwetegereze bulungi ndako wano nga yeteze honorable zaake mulaba njagala omukulu oyo awo yeteze honorable zaake ono asembe eno wali namubalaze ngayambadde akakofiira aka NRM njagala mulabe awo njagala mulabe bulungi kati njagala vidiyo entuufu erina wegenda okutandikira wano yabadde yeteze era Raini nga bwe yazze njamuwulirize bulungi. Mukama wange President Kyagulanyi wano mulaba vote NRM mulabye kifaananyi kiri mabega mulabye omukulu oyo si wa bulijjo is not a civilian era missioni yonna nteeketeeke etandise etya. Najja ne mbagamba mulina okubeera steady sober vigilant bwe tubanga tuli mu kununula eggwanga lino Uganda. Essaawa zino ekibiina kyawandiikibwa script bagenza okulaba mu bantu ng'ekyakalubye. Script bagenza okulaba mu bantu ng'ekalubye. Era abamu baali balowooza nti Oweekitiibwa Mathias Mpuuga bwe banamujja ku leader opposition wanaabaawo ekibaawo bagenza okulaba abantu bawuliriza president kyasazeewo ne bagamba tukoze tutya. Dr. Abedi Bwanika, Michael Marike ne ttiimu yaabwe ne bagamba kati muyina kulwanira munda. Muyina kulwanira munda. Musooke mufune ebifo 226 mudde mu parliament. Oba oli mu bina oba oli mu bimeka. Ekiddako awo wakati awo mutandika okukuba ku munyama. Awo naffe wetujja okugulirawo ekintu ng'abamu bakiwakanya. Era missioni zonna ezinafuya Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bannaddiini mu bakulembeze b'ennono nga mutaddewo script ez'obulimba zonna twazifunye ziri ku tebo zaffe. N'obabuuza mufaaki n'ensi. Gw'omubaka paalamenti nga wakabeera emyaka mitono mu paalamenti muganda ng'ejjukire yakutwala mu paalamenti. Abantu beetaaga change. Abantu mutunuulidde ebifo. Abaana b'abantu babalaaye basandrina baabata. Liita Nabukenya takyasobola kudda. Ne olina ajja n'akola bogus statement maaso g'abantu. Mwagala okutula ekibiina. Era missioni zammwe zonna ne meetings ezituula ne diaspora obukondo mubulaba. Waliwo akabondo akaatuula naye muka disciplines okulaba nga balemesa okiwa Bobi Wine president okujja UK. Naye nga missioni eyo yonna ssente zaafuluma. Balabe nga Kyagulanyi UK bagambe mbu abantu bamugobye. Ne mbagamba mu bantu mmwe, do you know who is Bobi Wine? Kati okumanya ebintu bisibu emasaka emiti bwe gikaze n'ebirala byonna kati gegano genfuna. W'omutima omunafu njagala ove ku vidiyo kubanga nabagambye lwayo sigenda kuseka. Dr. Abedi Bwanika mumuleke mumumanyi ne byonna byakola. Kati baagala tudrivinga okuva ku miramu emikulu batuzze mu busonga bwabwe. Mbasaba you stop. Mubaleke abafu balwane ne bafu bannaabwe. Fe omulimo gwe tuliko gwa kubanja baganda bafa bali mu makomera n'okufuna obukulembeze. Embeera bw'ekyo bw'eri ebigambo byebyo byogeddwa buli kimu kikoleddwa. Baganda bange mikwano gyange nyongera obbajjukiza n'okubategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency the President of Uganda
ye president omulonde. Abalala mwenna muli ku byammwe, abalala mwenna mulina bye mwagala kuyisaawo, neffe twabavaako dda, twasimbula twagenda dda maaso ate tetudda mabega. Bambi nga mulabye ffe tetugenda kudda mabega era temusuubirayo olunaku lwonna nti ffe tugenda okudda emabega. Nedda bataata, nedda bamaama, ffe tutambula nga tugenda mu maaso ebbanga lyonna. Temujja tulabako nga tukubye advance. Kubanga tumanyi wa gye tulaga. Tumanyi bantu mwe nti muli babi, tumanyi bantu mwe bwe tutambulira nabo munnange nti muli babi. Bambi nga mulabye nnyo n'emitima gyammwe emibi, naye nga tubasuubiza nti byonna mubikole ne His Excellency waali paka nalo.